Agda kutuusaako amawulire ga celeb, ebyobufuzi, tabagana, ebyokuyiga kuva mu buli kanyomero ka gomba. Twagala okubanjulira abasewo ne bannyabo Agda live. Agda live ngekutuusaako Webuzibidde extra. Nze Senkubuge Rogers Sebitendwa omuzadde tazaawa, one of the best MCs in Eastern Central Africa. Kyenjagala mumanye nti ebyafaayo bya bannaffe tubimanya mwe tusinzira teffe ofuna enkulaakulana. Tukuleetedde Webuzibidde extra nga tukuleetera abantu ab'enjawulo abalina kye bakoze, abantu ab'enjawulo be tuyinza okukozesa ng'ebyokuyigirako ate naffe ne tuba nga tuva we tuli okwongera mu maaso. Olwaleero tuli Maya, eno ye tawuni munnaffe gwe tugenda kubanga tukuleetera wava, ye tawuni emutwala nga tetunatuuka waka waali tusookedde wano tukulage ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu tawuni waali. Bino nno tugenda byeyambisa nga bwe nabategeezezza ate okujja mu ffe enkulaakulana etujja we tuli okweyongerayo mu maaso. Tukwagaliza okuba ng'otugoberera ng'otulaba bulungi nnyo ku Webuzibidde extra. Tubategeeza genda ku YouTube osubscribinge konyiga kamyufa okasubscribe onyige ku kide ojja kubanga ogobera buli kimu ekigenda mu maaso ku Webuzibidde extra ku Agda live kokka. Wano we wa muganda waffe omugenyi waffe ow'ensonga ku Agda live omukulu Kasule Kenneth. Era otunulira bulungi tuvudde mita ziringa 10 okuva ku main, kuva ku Masaka Road ne tutambula ne tujja ne tuyingira wano. Ate bw'otuuka wano owetamu n'okwata ku mukono ogwa ddyo, naye bw'omala okukwata ku mukono ogwa ddyo ennyumba ojja kugiraba nga eriko ekikomera. Weewunye ate obusukka kkubo wano waliwo ekisaawe ky'omupiira, era kitegeeza nti bw'abanga yeetaaze okujja okukola dduyiro oba kusamba mupiira kiyinza okumubeera ekyangu ennyo kubanga ekisaawe weekiri. Kati ojjayo amaaso butereevu ogatuusiza ku geeti, era nga eno yeeyingira obutereevu munda mu maka aga mukadde waffe omugenyi waffe ow'ensonga ku Agda live olunaku olwaleero omukulu Kasule Kenneth. Tusanyuse nnyo kulaba, twesiimye nnyo, weebala okutwaniriza. Tuzze nga tutambula okuva ku kkubo naye endagiro gye watuwadde etukoze bulungi nnyo ate tubaddeemu buzibu bwonna tutuuse bulungi nnyo wano. Mwebala omulimu, mwebala okukola. Kale ndowooza ebisigadde tugenda kuba tubiraba nga tuli munda, naye ng'ekifaananyi kituwadde mu kusooka kitusanyusizza nnyo. Tulabye ng'oli musajja mukozi, n'ebirala tujja kubiraba weewaawo. Twagala kubanjulira omugenyi waffe olwaleero omukulu Kasule Kenneth. Mukulu Kasule Kenneth, bwana nsanyuse nnyo okulaba. Sebo nzasinze era nkwebaza sebo okuntuukako wano. Muganda yagamba nti egindi wala nga tekuliwo, naffe tubadde tulina okutambula nga Agda live okutuukako. Kakati mu kitundu ekisooka njagala tusooke tumanye ebikukwatako, tulire amannya go atulaba ku Agda live Webuzibidde extra ayagala okumanya Kasule Kenneth yaani. Tuwulire ku mannya go, tubulire neddira kino biki, tumanye ebikukwatako omuntu alyoka amanye Kasule Kenneth yaani. Mukama wange amannya nze Kenneth Kasule. Neddira ngiye akabbiro ku nguvu. Nzalibwa omwami Livingstone Mukasa Mpoza okuva ku kyalo Mpanga mu ggombolola y'Empenja mu muluka gw'Ekakomo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Egomba. Maama nzaala yatuva ku maaso bali bamuyita Betty Sarah Namubiro nga ye yali ava Luweero sebo. Okay, kitegeekese bulungi. Katwagala ate okumanya ku by'okusomako, otubulireko okusomako kwali kutya, watandikirawa nakyo omuntu ayagala okukimanya. Sebo nasomerako mu Lugala Roman Catholic School mu primary, nenvayo mu P7 neyunga ku Mpenja Primary School, Church of Uganda. Bwenva ku Mpenja Primary School nengenda ku Lusozi Mpenja Secondary School. Awo no ku Mpenja Secondary School namalirawo emyaka 6 bweddu okuva mu senior 1 okutuuka ku senior 6 byonna ebinkwatako mu kusoma okwa secondary biri Mpenja awo. Omuntu yandyebuuzizza ekibuuzo,
nti njawulo ki gy'oyinza okuwa oba kifaananyi ky'oyinza omumusiigira ku miganyulo egiri mu ssomero ery'ekikatuliki n'essomero erya Anglican Church of Uganda? Enjawulo mukama wange eriwo si nnene nnyo newankubadde nga weeri pozi kinalaba mu Roman Catholic oba oliawo bafaayo nnyo naffe mu Anglican kituteekeddwa okukola ku masomero gaffe. Yesebo. Okay. Tuli ku lugendo lw'omukulu Kasule Kenneth nga tumaze okulaba nti amaliriza primary kati ate atugambye agenze mu secondary. Mukulu Kasule Kenneth, twasinkanako ko abamu ku bantu basomako nako mu Mpenja Secondary School. Batugamba tewali mwangu, wali tokolagana n'abantu nga tokolagana n'abaana banno, katugambe mu njogera ennyangu nga banno tobalabawo. Ekyo kituufu? Mukama wange simanyi naye nga kyensobola okukutegeeza ndi muntu akolagana n'abantu era ndi muntu ayagala abantu. Okuviira ddala mu buto bwange nayagalanga nnyo mikwano gyange, nayina emikwano mingi mu kusoma kwange era emikwano egyo nakati egimu nkyagiraba tukyatambuza omukwano ogwo. Ssebo nazannyako emizannyo mu kusoma kwange naddala mu secondary school. Nali goalkeeper mu Muteesa House, nali goalkeeper ku school team, nali very active mu kuzannya emizannyo drama. Nali mulungi era nga participate nga nayagalanga nnyo debates ssebo mu Mpenja Secondary School. Naye ng'ebyo byonna okubikola wetaaga teamwork. Okubeera mu kisaawe nga goalkeeper wetaaga teamwork. So relationship yange ne bayizi bannange mukama wange yali nnungi nnyo. Okay. Wali mu Muteesa House? Nali mu Muteesa House. Ebiseera we yasingiranga okusemba ennyo. Ffe twali tukira twakiranga mu buli kimu nga ffe tukira. Okay. Tulina omukulu Kasule Kenneth nga atubuulirako ko tuli ku kusoma kwe tumulaba tuli mu secondary naye kakati okuva ku primary kutuuka mu secondary olinawo omusomesa gw'ogamba nti ono mwenyumirizaamu olwakino oba kiri? Essebo abasomesa bangi naddala mu secondary school nina abasomesa bangi bennenyumirizaamu mu Mpenja Secondary School. Abasomesa editicha wange okuva mu senior 1 tuka mu senior 4 yali Wamala Lule George. Bwe avaawo ne tufuna Edward Mutumba. Abasomesa nalina omusomesa Sendi Walapo. Sendi Walapo ate yalinga ne games master. Omusajja oyo yansomesa geography. Omusajja oyo yanjagaza ensi gye bayita Canada. Yansomesa the Canadian Prairies, the Tennessee Valley Authority. Era yanjagaza nnyo era kyovu nayagala nnyo oboolyawo nange ntuukeko mu nsi Canada. Naye nga kyava ku musajja oyo Sendi Walapo. Nina omusomesa omulala gwe ssinza kwerabira mu bulamu bwange bamuyita Settuba Lekobowamu. Settuba Lekobowamu yaliko deputy head teacher naye nga tannaba kufuuka head teacher. Deputy head teacher yaliko warden. Yaliko warden era yaliko nga yakolagana n'ebyokukwasa ebyokuliisa essomero. Omukulu oyo nali sina nsimbi, nva mu family yaffe tetwalina nsimbi. From such a family with not a good financial background. So nze nayingira mu Mpenja ndoza secondary school ku myaka 12 naye nali njagala nnyo okusoma naye nga bazadde bange baita basobola kumpeerera. Kakati tubadde tuwogera wano nabawa mpereza message. Omukyala Eva ali Dubai abuuza nti Kasule Kenneth agambye asoma Canadian Prairies n'asoma biki geography mu secondary. Abuuza nti ebintu ebyo bye wasoma olaba bina gye bikuyambyemu mu nsi oba ebimu wabisoma ng'olaba wamala biseera era wandiyagadde nnyo omwana wo oba omwana w'omuntu omulala asome nnyo ebintu ebyo bya Canadian Prairies n'ebiringa ebyo? Mukadde wange nsubira ebimu kakasanga waliwo bingi tuteekeddwa okukyusa mu our education system. Mpozi ssebo nga sinaba kudda ku kibuuzo ekyo lwaki ndaba nga tulina bye tuteekeddwa okukibaako bye tukyusa. Geography mu nsi yonna buli omu yandibadde asoma geography. Era ne geography ow'ensi yonna kikulu kubanga nga Uganda tetuli ku planet yaffe ffekka. Tuli ku planet era ensonga lwaki oleo twogera ku the global village. Geography ow'ensi endala naye ayindibadde mulungi naye waliwo ebimu
obula bitali relevant. Okay. Waliwo ebitali relevant. Okay. Kakati tuli ku lugendo lwo olw'okusoma. Tumaliriza Mpenja Secondary School. Kati ataawo ovaawo otya era olagawa? Mukadde wange bwe nva mu Mpenja Senior Secondary School mu mwaka gwa nakola Mpenja Secondary School Senior 6 mu mwaka gwa 2001 nga musomera. Bwe nvaawo na joininga Fairland University. Mu Fairland University nenkola degree of Bachelor of Arts with Education. Ne majoring mu kusomesa Christian Religious Education and Economics. Atulaba ku Agda Live yandyetaaza okumanya ekigambo ekyoyogedde kitegeeza ki mu Luganda? Bachelors of Arts with Education. Abisomye bitegeeza ki era aba akola kinaki? Bachelor kitegeeza degree esooka. Bachelors nakola degree esooka nenjikola okubeera omusomesa. Omusomesa ana nenkuguka mu kusomesa amasomo erya ebyenfuna economics ne mu kusomesa essomo eryekwata ku byeddiini Christian Religious Education. Yes sir. Okitegerekese kakati omaliriza degree esooka ogambye Fairland University. Yeah, Fairland University. Eri mu America. Sebo. Sezo amala senior 6 walinnya bati ngenjogera abavubuka bwe. Sebo Fairland University yali Jinja. Yali Jinja. Era bwe nvaawo mpozi sebo nina nengenda kusoma okwa masters. Nensoma Master of Curriculum, Master of Education in Curriculum Planning and Management. Bwe nva awo nengenda sebo mu kiseera kino ndi mu kumaliriza masters degree yange ey'okubiri gye bayita era byonna mu Fairland University. Nedda sebo mu ndejje gye ndagenda ku Master of Education Curriculum Planning and Management. Then olwaleero ndi mu Uganda Matters University nga nkola master's degree, Master of Arts in Diplomacy and International Studies. Ekira atulaba ku Agda Live yandyetaaze omugondezeemu kitegereke bulungi nnyo. Sebo andaba ku Agda Live Diplomacy and International Studies nsoma amasomo agakwata oba getwandiyise international. For example, nsoma amasomo nga getuyita international law, nsoma international organizations, nsoma international security studies, nsomye amasomo ago gegakola degree naye nga kyenjagala okukugukamu kwe kubeera diplomat. Njagala nnyo okugenda mu diplomatic relations. Ndaba nga waliwo okusomoozebwa mu nsi yange gye njagala ennyo Uganda nti tulina bye tuyita missions oba ebitebe bya Uganda ebiri ebweru, naye ogenda ne weesanga emabegaawo nga ffe ndaba nga tetuganyuddwa nnyo mu missions ze tulina, nti kubanga omusajja amaze okufuuka feeriya mu byobufuzi wano yatumibwa okubeera ambassador. So nga mu nsi endala oteekwa okuba nga wasoma okubeera diplomat, okubeera n'ofuukutuka ku ddaala ery'okubeera ambassador. Waliwo emitendera gy'oyitamu naye oteekwa okuba nga ebyo wabisoma, so si kubanga eno wasoma bya agriculture kati nga gwe ambassador waffe mu nsi emubeera. Ekitegeeza okubeera ambassador kyandibadde ng'osinzira kubanga oli diplomat, so si okusanyusa ng'osanyusibwa bakama bo mu nsi eyo gy'oba ovudde. Kituufu sebo. Kale tetujja kugendayo nnyo eyo mu nsonga z'obufuzi ate okweta politics mu byobufuzi, naye tubulireko olugendo lwo luli lutya, ova otya mu kyalo kubanga amasomero ago goyogeddeko gali Gomba. Kati olugendo lwo okuva e Gomba okujja eno wakyabu kino ojja wano sebo Kampala oba enteekateeka yaliwo nga nnambulukufu kiri kitya? Tubulireko ko tuyinza obutamanya nnyo byonna ne tusigiremu ekifaananyi. Sebo neyanzeege mpozi olugendo lwange olubereberye nalutandikira mu Kampala muno. Kubanga taata wange Livingstone Mukasampoze yali engineer mu Uganda Railways, era mama wange yali amaliriza obusawo emulago kose obusawo nursing bwe bakwatagana ne kitange nange bwenti bwe najja mu nsi, era nazaalibwa Mulago ne tubeerako ensambi awo, era awo enzuka naye taata waffe yasalawo nadda mu kyalo ng'ali tayalinze. Bwadda mu kyalo naffe ne tugenda mu kyalo. Bwe tudda mu kyalo naye jjajja wange yasooka okuntwala, bali bamuyita Maria Riza Nakiwanuka. Kati ova mu kibuga ogenda mu kyalo? Ngenda mu kyalo. Ku myaka emeka? Olwo nali mu myaka ngenda mu kyalo ku myaka nga 6.
awo mukiraba abawala b'eggomba bafunye obuzibu kubanga omwana avudde mu kibuga mwana mulenzi. Anyway, kakati otuuse mu kyalo tulabye n'osoma twagala lugendo luno okuva mu kyalo ate okudda mu kibuga. Bwe nva mu kyalo okudda mu kibuga bwe maliriza P7 mukulu wange oba mukulu waffe bamuyita Carol Ronald olwaleero ali mu United States ali mu ssaza libayita Philadelphia mu kibuga Philly yali abeera nga musomesa ng'abeera mu Ndeeba na oyo nampita nzije ntandike ng'okubeera naki naddangayo empenja okusoma mu secondary naye nga olutindo luli mukulu wange Ronald Kalule ate yanziza mu Kampala era gwe nabeeranga naye bwe najjanga mu luwummula ndi muntu ayagala okukola era ndi muntu ayagala abavubuka abakozi nze situlangako awo era omulimu noonya emirimu nze nalipoota wano mu Kampala ompoose ku bizimbe nezikalungi plaza ezo nazipootako ku William Street natambulanga nebigere okuva mu Ndeeba nakigere nga nalugabire yange nengenda apakoleeyo nga mpoota napootako nezi companies nga Jalo Construction Stone Concrete obaetuze yali abayindi sebo bwentyo kakati okusinza bonyonyodde naddala bweyogedde ku secondary tiwafuna nnyo obuzibu n'obeerawo nga oyambibwako ku kusoma bwe nakiwulidde kiki kyokozeewo okulaba nga abaana tebayita mu mbeera gyoyiseemu ng'ovudde ku mwana owuwo gw'ozadde naye kati abaana bano ba Uganda tutunuulira omwana w'eggomba tumutunuulira nti mwana waffe ffenna bava eggomba kati nga ggwe ava eggomba ng'olinako wootuuse kiki kyokozeewo okulaba nga abaana abava eggomba obayambako okulaba nga tebayita mu mbeera nga gye wayitamu? Ssebo weebale nnyo ekibuuzo ekyo nno kikulu era ekibuuzo ekyo mukama wange kye kinshapinze olwaleero tera nnyo gamba abantu nti we should never shy away from our history nti tetuteekeddwa kwerabira gye tuvudde. Ssebo natemanga nku nenzitwala ku Mpenja Secondary School okusobola okusoma omwami Rekobwamu nga nkonekitinze naye nafuna okusomoozebwa kubanga nze nabanga nkyali mu kibiina ndi mu kibiina nsoma ate nga ku kiyungu teri nku bannangolo ne bannona mu kibiina nengenda mu kibira okunoonya enku nziteeke ku kkubo tractor y'omwami Kavume yavanga ku gombola wali ajjazi nono wazitwale empenja kuse nembaleka kale embeera eyo teyali nyangu neŋŋamba era neesuubiza nti Katonda bw'ali nkwatirako nenkula nembaako kyensobola okukola nandyagadde nnyo okubaako kyenkola abaana basigale mu bibiina baleme kutaataaganyizibwa babeerenga abaana abalala. Ssebo natandika charity mu mwaka gwa 2004 nali ndi ku university nga nkola degree yange esooka charity bagita Wide Smiles for All Through Education. A Wide Smiles for All Through Education basically ebaddewo kuyamba omwana oyo omwana omugezi naye nga economic background mwava temusobozesa abaana. Ssebo okuva mu mwaka gwa 2004 nina essanyu okukutegeeza nti tulina with Wide Smiles for All Through Education charity tulina ba graduates 428 mu masomero ag'enjawulo. Awo njalo okubuuliza nti bw'ogamba nti mwina ba graduates abali over ogambe bina n'omusobyo abo kuliko bw'ogamba nti b'eggomba Ssebo oba wafuluma omukisa wagujjayo eggomba nga guli bbali? Ssebo njagala nnyo gomba nonku ensula ku mutima era Wide Smiles for All Through Education 96% of the beneficiaries bateekeddwa okubanga bava gomba. Ssebo abo bonna bava gomba n'olwaleero mu pipeline tulina abaana abawera ddala 111 naye nga bonna 96 ku buli 10 balina connection ne gomba. Abaana mbajja gomba muzimpenja primary school muzimpenja secondary school muzikasaka secondary school mu masomero gonna ag'egomba eyo abaana bampandikira amabaluwa oli no sanga so abantu baffe bano bonna abaana betuyamba bava gomba. Kakati waliwo omukulu aweereza ekibuuzo omukulu Saalongo Semata mu Nagomba abuuzizza nti mu kuyamba abaana abo
olinamu wogamba nti siyamba ava mu famire eri bulungi siyamba ali bubi oba gwe buli ajja mutwala wamu muyolerero oba olonda munoga nti baseesa gwaka otwala baana basobola bokka mukama wange neyanziza nnyo neyanzeege sebo oli ku criterias kizenkozesa okulondobamu abo betuyamba kubanga bangi abo betwakawererako be batono naye mukama wange njagala abantu bonna nga bwe nategeezezza naye bamufuna mpola ate bo bansula ku mutima abaana gye bali mu byalo eyo eggomba naye nga embeera y'ebyenfuna mu maka gye bava nga teyinza kubasobozesa omwana uniform omwana n'atambula neyesunga lwali yambala ku ngatto ng'atuuse mu secondary school abaana abo abalina poor financial background ate nga baana boogi basobolera ddala okusoma ngera okusoma bakwagala sebo abo gwe mulamwa gwange naye batugamba nti olumu tulemererwa obuyambi omugendo tuwa olw'obukwakulizo bwemutuwa okugeza ate nonsasuza foomu lwaki ate abantu basasusa foomu ate ne mubaga wesasulira akatanda wesasulira emmere ekintu ekyo lwaki mukikola bwe mutyo sebo nakuwalira abantu bonna oba organizations oba charities or foundations ezivaayo okuyamba mufuna mpola ate ne ziteekawo obukwakulizo obujja okulemesa mufuna mpola okubenefitinga mu mukisa gwe bamuteereddewo Wide Smiles for All Through Education sebo tetukikola bwe tutyo era mu Wide Smiles for All Through Education tetulina kayungirizi tetulina nsimbi wadde ataano zetukyajinga kwoyo gwe tunayamba oba ng'amaze okufuna omukisa okumuyamba naffe ffe tuspendinga kwoyo gwe tuyamba we don't charge, we don't have forms to sell we have the forms and we can print and fill we can ask you questions about you, your biography we fill them ourselves if we want a picture we have a camera we'll take your picture and you don't have to spend anything on Wide Smiles for All for Education. Our benefactors spends it all on you. Oh, yes sir. Kakati eno Webuzibidde extra ku Agda live erange kutusibwako L&F Investments Limited. Tugenda kubanga tuwumulamu ate tujja kumawo ku kitundu ekyokubiri basebo ne bannyabo tubasaba mubeereko ku Agda live tujja kuba tukomawo ku kitundu ekyokubiri mwebale nnyo mwebalire ddala tuli mu kwegeza mbaleeta ttiimu ez'amaanyi ettiimu waliwo ttiimu yali eva Kisubi eyo nga y'amaanyi ya kyalo yona n'agisalako ebadde emboozi ya munnaffe Kenneth Kasule mu kitundu ekisooka katukomewo sande ejja essaawa ze zimu ssaawa 2 ez'ekiro tujja kubeera live ku Facebook zonna video zijja kubeerayo ku YouTube oba ozaagalidde wonna mwebale temujjangu uko musubscribinge era musharinge video zino kuba mulimu ekyokuyiga kinene Sumba monika mubiru Mukama jukide gomba